Hassana nsanyuse okukulaba. Wewa. Ugamba otya? Nga gyendi. Ng'onyiridde. Obimanyi. Onkubidde ekikumba. Era kati bwe mba ndijja eno. Kadongo kamu nze mukutte. Nze nina ebitambula ebiriko so sigamba ebiriko ng'emmere. Kitegeeza oluyimba lukutte ku mitima gy'abantu. Kitegeeza bye nnyimbye ebbanga lye nnyimbidde bwe sinyirira mba nnimba abajjajja baba basaggula. Abawagizi bampagira. Oluyimba twaluwulidde. Kitegeeza. Abantu tebayambika. Abantu tebayambika nakiyimbye nga mmanyi kiri bunza. Naye nagenza okulaba nga buli muntu ne bw'aba asiika capati ne bw'aba wa booda alina bye yatwala ne batamusasula. Kugamba buli muntu yenna yali ayambye naawe kennyini olina bwe wayamba. Naye abantu tebayambika. Oluyimba twaluwulidde naye nga kye twawuliddemu tewalumbye n'oyatula n'amannya. No. Waliwo okwatula ng'ovuma n'okwatula ng'osomesa byanjawulo. Kati nayatudde nga nsomesa era ntegeeza baganda bange nti mwetereeze kubanga oli mwana yakajja mu music ensi emwagadde kati waayonoonera wano n'atedda ku mpisa ne bamwogeza ebyekisiro kiyinza omuleetera obuzibu enkya ate n'asanga alina kutuula n'andugga kati onajja otya ogambe nti ndugga nina ekivulu tukwatagana ombeerereko ayinza okuba nga alaba nga atanneetaaga nga n'abamuliko balaba tebalina kye banneetaaza ne busobola okukyanga batutadde ku kipande kati tunaabeera ku ebyo nti gundi bw'abaawo siyimba nange bwe mbaawo siyimba zezo levo nazivaamu kikola nze siwalana mu kuyimba bwe nnyinza nkugamba amazima nti gundi kye wakoze kibi. Hassana nti ogenze nnyo mu mawulire abantu ng'obakakasa nga bwe wayamba omuntu ayambye endooza teyeetaaga nnyo mu mawulire okusinziira ku banno bwe abo abakyogera tebategeera. Omanyi omuganda alina bw'ayogera n'agamba kankiyise mu bufunze mu kukusika nti atagikozesa tamanya bwezitowa. Omuganda olugendo olutegedde engeri ensonge atagikozesa tamanya bwezitowa. Omuntu atali ku kizibu ky'oliko tamanya gwe bulume bw'oyitamu. Ontegedde kati abantu buli omu asanga ayogera by'ayagala naye sibanenya. Kati oli bwaga nti ogenze nnyo mu mawulire nze sinze nnoonya kamera sikyali mu levo zinoonya kamera. Kamera ze zinoonya nze. Lwaki zinoonya? Nina ebisomesa, nina ebinyumisa, nina ebyamakulu, nina ebiyomba nga byenyombera nsonga. Kitegeeza omuntu bw'ajja ewange n'agandugga tunoonya interview sijja mugobera bweru ku geeti kubanga kyabazze siri mubbi, siri mukwasi w'abaana, siri mu fere wabula mba njogera point. So kati ekyatte mu mawulire nze nali sigenda na kuyimba era nakoma emulago nga njogedde kukunga abantu kuyamba ne bwe navaayo ne mpulira ate nga bisusse byonoona erinnya lyange ne ŋŋamba no nange nnyina okulaga abantu kiki kwe kukuba oluyimba olwo kwe kwanikula ne bannamawulire bye bambuuza obadde oyagala ojje katoze nze nkuyise obadde oyagala ojje nkutunuulire butunuulizi ntyo obadde oyagala ombuuze ensirike. So kati n'abo embuyaga efuuwa ayimiridde n'abo ababyogera nti ngenze nnyo mu mawulire lwe balituuka ku leve ebanoonya mujja banoonyera bajja kwogera naye ekibagaana okwogera talina byagenda kukugamba kati omubuuza eki. Hassana nti sigo wekka eyayamba bwe tuwulira mu luyimba oga nti waliwo abaamulekawo era bwe nabadde njogerako ne ttiimu ya Clever gyegamba nti be baakubira maneja wo essimu mulyoke mujje muyambe nga bo basoose kutya. Sigenda kuboogerako kati ngenda kwogera maneja kyeyafuna nange kyenafuna ku simu naye sigenda kwogera ku bantu abo kuba sirina budde buboogerako si bye nina okwogerako kubanga kati ombuuzizza lwaki ndi nnyo mu mawulire buli omu agenda kuvaayo atandika okwogera ku ndugga nga manyi ndugga ajja mwogerako enkya bamuwe platform. Ontegedde wabula kati njogera kyemmanyi nti maneja wange yali ku ssimu n'agamba bankubidde bennyini abaabikugambye baakuba ne bagamba abange waliwo emmotoka efunye obuzibu tugiyiseeko naye mugende mulabe be baani abo zaawe nakoma ne ngenda nyamba abantu kati oba baaliwo bo boogere balage obujulizi nti bali kuba nze nnyina obujulizi. Bagamba nti emmotoka yaabwe mwe mwagendera abaali mu mmotoka eyiyo then abali abalwadde ekyo baakola kirungi lwa nsonga nze mu kusimbula okutwala abalwadde abaali mu mmotoka yange nabaleka ku kkubo nga simanyi ne bwe bavaawo nga nfa kutaasa bulamu bw'abantu kati bo baba bakomawo emabega ne babatwala nze sibuuzangako na maneja nti mwatuuka mutya e Kampala sibuuzangako Amiri Sengendo n'Amiri Sengendo muntu mukulu
asobola okweyogerera naye nze ebyo tuveeyo kuba bennyini be bagenda batwogezaako nti ate oludde mu mawulire amawulire si mabi ganoonya oyo alina ensonga lwaki gamuno Abudumulasi mufaaki ate yali ayagadde kuweewange oba ku myaka gyali anyinza okwagala byeyayagalako ebigambo wamukubye bingi nnyo mbu wamulangidde okugwa biki nange nja kugwa okwo sikulagira nange nkya ngenda kugwa naye engwa zaawuka Sebatta yayimba n'atuuka watuuka n'agamba kati mpumunda abaana kabajje era ye tumutwala nga jjajja tugenda tumwebuuzaako taata jjajja mwakola mutya wano mukikuumye mutya nsaba ompabulemu naye ate oyo ye yali mu levo ezo z'abasajja abo ani amwebuuzaako bw'aba yasobodde okuvaayo n'atambaala nze ebitubire bitumyamaaso Hassana Ndugga oluyimba luno lwa sofa audio abantu tebayambika era ndi mu kukola vidiyo wonsanze wano okay vidiyo eno bwe tuwulira ebirimu ne mu luyimba ebirimu audio akakima akoogerwako Ronald agamba nti enkima agyewakana gwe nga Hassana Ndugga enkima ddala twaga kutegeera ku nkima walabayo enkima nze sitera nnyo okwogera bye sizudde mu kusooka tewampulirako nga njogera ku nkima naye oluvannyuma lwa maneja wange yajjanga akiŋŋamba nga tukola ki nga tuvudde emulago agamba nno munnange we twasanze emmoloka mu kutikka abantu bano gwe wabadde osula wabaddewo akakima naye nga tekavaawo ne mugamba okakasa nagenda okuddamu okufuna amawulire nga bagamba nti abaano naye emmoloka emisana era basangawo enkima ne mbuuza nkima ki etadduka nagenza okubeera mu studio nga nkola oluyimba luno ne wabawo mukwano gwange ow'ekubizinga ajja n'agamba Ndugga mumanye ennono lwaki temusomesa abantu bye mulabye ku bizinga mutambudde ebbanga koza ate kiki n'agamba omusajja n'ajja n'enkima ne tumugaana ogitwala era n'agisomesa ne bamugaana ogisa ku mwala era nga n'agula ebbokisi ya sabbuuni n'agiteekamu konze yabikola n'agaa tukubire abaliyo n'ateeka omusajja ku ssimu nga ne bannamawulire weebali abali bwogenda ku midiya bwe biri omusajja bamukubira essimu n'ayogera ebyaliwo engeri gye baleetamu enkima engeri gye babagoba ku lyato nga kuliko ebintu by'omugagga agamba temutwala nkima nga kwendi kuba tegendayo byonna n'abyogera ne ŋŋamba munnamawulire byempulidde njagalabiwa eggwanga ng'okakasizza gendayo era omusajja oyo yalinnya n'agendayo munaanoonya mu bannamawulire ku intaneti okwo kwebiri n'agendayo yakomawo eggulo n'ansanga ku mukisa mpewe nate tenaŋŋamba owaayo nva ku bizinga buliro namufunye kati ebintu ebyo mwe mulabanga ebyekiyaayi naye abantu 10 tebasobola kugaa nti twalaba ekintu gwe nolowooza nti balimba kati nze soogeranga aga nti njogera ekyo kye nalaba njogera bye nawulidde ne maneja wange bye yalaba nga tumaliriza kiggweerawo kino eky'oluyimba abantu tebayambika n'obubaka obulimi saayimbidde balwadde saayimbidde bavumanzi nayimbidde bannayuganda ontegedde buli omu alina bwe yayamba kakati byonna bwino bagenda mujja lwaki nakoze vidiyo eno bwino bamujje muli balabe obutambi tubulina ng'abantu bajja mmoloka batwala mu ddwaliro tubulina nga tubatikkamu tubulina buli nkola yonna tubulina nga nyambala omusayi gumbunye kati nayimbye true story ate neesanga nga n'abalala baabikola ne bayamba abantu ne batabasiima